Hallelujah, hallelujah. Abooluganda Yesu yeebazibwe. Mwasize mutya? Obulamu bugamba ki? Abali kubasibye otya mwasibye mutyeyo? Kansubire nti ffenna tuli bulungi. Yesu Kristo abakuumye atya? Abadde aweddemu amaanyi mu mwoyo bw'ali omulungi agenda kusanyusa. Abadde aweddemu essuubi togwa mu ssuubi. Mukama Katonda ali naffe. Haleluya. Lunaku olwaleero neebaza eri buli ssekinnoomu anneegaseeko nga tuli ku lunaku lwaffe olwokutaano oluddeero olusembayo. Si lw'omanyi si lw'obuyinza leero ekisa tukuumisa Mukama. Manyi nti Mukama akozeewo ebyekisa era akozeewo enjawulo. Ng'olunaku olw'enkya tugenda abaana okwebaza Mukama. Haleluya. Yes, tugenda abaana okwebaza Mukama era n'abasobodde mwegatteko. Mukama ajja kumpeera omukisa. Tokoowa sharinga, commentinga. Haleluya. Ye waako bagalwa abo b'olina. Oyinza okwebuuza basharinga wansi awo waliwo akagambo share. Kakwatemu. Bajja kuleetera WhatsApp oba Facebook wonna w'oli. Okwatemu oba Telegram oba kyonna ky'olimu. Sharingireko banno. Haleluya. Bangi bayita mu mbeera ze tuyitamu ate ng'olumu ezaffe ntono nnyo okusinga ezaabwe. Haleluya. Kati so bw'omuweereza kigambo kino, bw'omuweereza essaala eno tasigala kyekimu. Era neebaza n'obuwangufu abo bonna Mukama Taata batukozesa okubaawo ne tuyimiriramu ffenna Mukama abanjagalire era abansanyusize abampeera omukisa abanjagalire. Ekyo kyonna ky'owulira omutima gwo kye guyaayaanira Mukama akikujjuze mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. Nakane tokeerabira abadde tannaba kusubscribinga. Subscribe to my YouTube channel. May God will bless you. Amen. Olunaku olwaleero tugenda tambulirako mu kitabo kyaffe bakiyita eky'amateeka essuula yakuna n'olunyiriri olwokuna lwe tugenda okusabiramu essaala yaffe mwe tugenda okutambulira. Haleluya. Lugamba lutya? Naye mmwe abeetaaga naye mmwe abeegatta ne Mukama Katonda wammwe mukyali balamu. Buli muntu ku mmwe leero. Haleluya. Nze naawe n'oyo muganda waffe ayita mu mbeera abeegatta ku Mukama Katonda tukyali balamu. Gwe wadde olaba nti oli mulwadde oli mulamu. Okyali mulamu muganda wange. Okyali mulamu mwannyinaze. Mu mbeera gy'oyitamu ng'okyassa okyali mulamu. Tuli balamu kubanga Mukama Katonda waffe mulamu nnyo. Tasekerebwa, tajeregebwa, tajoogebwa. Haleluya. Ye naye mmwe twegatta ku Mukama Katonda waffe tube balamu. Abadde tannamwegattako neegattako twegatta ku Mukama Katonda waffe tubeere balamu. Haleluya. Yes. Twebaza Mukama. Mwoyo wa Mukama Taata tukwaniriza Kageete wange. Kula ekigambo kyo Taata tukwebaza. Weebala omutukuvu w'abatukuvu. Weebala omusumba omulungi. Twaniriza Katonda kitaffe Katonda omwana wonna wabadde yasuseetuka. Tukowoola mukwano gwange. Jangu etwala obufuzi. Jangu etwala amatendo. Olumizibwa gwe empologoma ya Yuda. Tenderezebwa gwe omulwanyi omulungi. Oli w'amaanyi tewenkanika Mukama. Ffe baani abalamu Mukama Taata. Ffe baani abakyalina amaanyi Mukama. Ffe baani abakyayogera Mukama. Bangi bafudde, bangi bazibiddwa emimwa. Naye ffe Mukama Taata tuwadde chansi. Weebala olw'abatukuvu bo Mukama. Weebala olw'aba YouTube Mukama Taata Kabaka w'abakabaka. Nkwebaza ku lw'abo baganda bange abanneegattako buli lunaku enkya n'eggulu Taata. Era Taata Kabaka w'abakabaka nkwebaza ku lwa bulamu bwabwe, ku lw'emirimu
emirimu gyabwe gye bakuweerereza mukama buli omu wone wakuweerereza mukama weebale omutukuvu w'abatukuvu taata weebale gwe atunoonyeza aba subscribers mukama weebale gwe atunoonyeza abaviewa mukama taata weebale omusumba omulungi taata weebale gwe atambuza ekigambo kyenkya n'eggulo weebale gwe atwala akaseera mukama taata n'oyimirira wamu naffe tukuyita noyita baayi kitange weebale omutukuvu w'abatukuvu tukwebaza ku lwa famire zaffe tukwebaza ku lwa magenda gaffe n'amadda gaffe tukwebaza ku lw'abaami baffe weebale tukwebaza ku lw'abakyala baffe mukama weebale omulwanyi omulungi alwana entalo ez'omubiri n'ez'omwoyo weebale omupologoma ya yuda taata mu kaseera kano tukomyewo gy'oli tukwebaza ku lw'ensi yaffe uganda tukwebaza ku lw'abakoma baffe mukama tukwebaza ku lw'abo abakola ku ziwoofiisi nkwebaza ku lw'abo mukama taata abakwatibwa ku ziwoofiisi nkwebaza kitange nti oli w'amaanyi teryakwenkana teryakufaanana omutukuvu w'abatukuvu teryakulwanyisa gwe omulwanyi omulungi ye gwayimirira wamu n'abatayinaayagala mukama ye gwe omulwanyi alwana entalo ez'omubiri n'ez'omwoyo zetumanyi ne zetutamanyi ayi kitange obeerawo ku makya mutuntundu akawungeezi n'otunywesa n'otunywesa n'otwambaza mukama weebala olw'omukwano omungi gw'olina gye tuli nkwebaza ku lw'omukyalo oyo mukama taata abadde omulwadde agenda okuwona nkwebaza ku lw'omwami oyo abadde yasibibwa nti agenda kuteebwa nkwebaza ku lw'omukyalo oyo abadde yasibibwa nti agenda kuteebwa nkwebaza ku lw'engendo zaffe mukama z'otutambuza enkya n'eggulu nkwebaza ku lw'olunaku olwaleero mukama ekisa ky'otugabirira mukama gwe wasuubiza n'ogamba nti lunaku luba n'ekisa kyaliwo tukwebaza ku lw'ekisa ky'olwaleero tukwebaza ku lw'ekisa kya wiiki tukwebaza ku lw'ekisa ky'omwezi tukwebaza ku lw'ekisa ekimalako omwaka tukwebaza ku lw'ekisa ekituyingiza omwaka omujja weebale gwatuukiriza ebyo ebyalema abajjajjaffe mukama weebale gwayimirira okumpi naffe katonda wange oli w'amaanyi tewenkanika omutukuvu w'abatukuvu tewenkanika omusumba omulungi weebale omulwanyi omulungi weebale kabaka w'abakabaka weebale omusumba omulungi yegwe katonda eyaliwera alibeerawo yegwe atatuswaza bwe tukuyita oyitaba weebale mukwano gwange ssebo taata tujja maaso go gwe katonda mpologoma ya yuda tutuuse ku namulondo y'omukama naye tetusaanidde tuli bonoonye mukama obusungu bufugaffe emputu efugaffe amalala gafugaffe tukola ebyobutali bwa bwakatonda Bagalatiya 5 beeyogerako mukama ffe byetukola mukwano gwange mu kifo ky'okola ebyobutuukirivu tutambulira mukama kabambabo tukambulira mu mputu mukama mu malala sukuti mukama tujjukira nti bwe yakusuuzawo sitaani n'omusuula ku nsi nga teyali malayika yensinza obulungi mukama taata naye wagikasuka olw'ensonga eyo mukama katonda ssebo wange mbita mukawanda gwange otusaasire buli omukyalo yakuyita saasira buli omwami oyo yakuyita saasira buli amagenda gaffe saasira n'amadda gaffe mukama taata tutambulira mu kibyenkya n'eggulu tutambulira mu bikolwa eby'omubiri mukama naye ate nga gwe tobyagala mukama tukwegayirira olwaleero taata tusaasire otunaaze n'omusaayi gwo omusaayi gwe tegulekaako bbala wadde olufunyiro taata gwe wagamba okumawo okukima ekkanisa entukuvu eyeetalina bbala wadde olufunyiro naye ate nga ffe zaffe zibadde tezisaanira mu maaso go olwaleero tunaaze mukama naaze omukyalo oyo muganda wange kaabirira mukama mugambe naazaako empita mbi ebadde ntambulirako mu nze obutasonyiwa mu nze taata waffe yatugamba bw'otolisonyiwa n'ekitafaali mu ggulu talikusonyiwa ekisa ekyo tukyetaaga ekisonyiwa abatusobya ekisonyiwa abatukola obubi nsonyiwa ayi katonda wange nsonyiwa mubeezi wange taata amagenda gaffe gye gakwatirwa obulamu bwaffe gye bibadde byakwatirwa ng'omubiri gutuyinza ne tugenda n'omubiri nga tetusoose kulowooza ku bulungi bw'omukama tetusoose fumiitiriza ku bwakabaka bw'eggulu naye olwaleero mukama tugumyewo kitange saasira ku lw'omwami oyo mukama kaabirira mukama muganda wange mugamba akusonyiwe olunaku olwaleero tukaabirire mukama
mukama wonna we tubadde tutambulira mu kiri atusonyiwe taata kabaka wabakabaka saasira ku lwabo abaami abali ku deportation saasira ku lwabo abakyala abali ku deportation saasira ku lwabo abaana abali ku zi woofiisi ng'emirimu gyabula mukwano gwange ng'entambula zabula mukama amagenda nga gakwatibwa mukama olwaleero saasira mukama saasira ku lw'ensi empya mukama taata gye tutambuliramu obubi mukama saasira omutukuvu w'abatukuvu saasira omusumba omulungi wonna we tubadde twegulumbaza wonna we tubadde twefuluntaza olunaku olwaleero tewabeerawo mukama taata aziyiza omubi sitaani nekyagenda okukola mukama taata wabula gwe katonda oziyiza omubi ffe tetusobola kuziyiza mubi sitaani wabula gwe muziyize mukama oyo atukwasa amakuba amabi mukama oyo atukwatira amagenda gaffe mukama taata ziyiza mugambe mukama olwaleero gali enzigi omubi ze yaggula gula weezeezaggalwawo mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu kwata mukama ebibadde bitutugumbula ekiro mukama taata nga bikozesebwa omubi sitaani olwaleero tugaana mukama embwembizi byonna ebibadde bijja nga bitutulugunya ebirooto bye tuloota mukama taata olwaleero saasira otuwale ayi Katonda wange saasira twetaaga gwe omubeezi waffe ku lubereberye wayamba mukama wayamba Pawulo ne Siira naffe olwaleero tukwetaaga Pawulo we yalinga asibiddwa taata yakuyita n'oggulawo naffe olwaleero mukama sindika malayika zo mukama zitugulire enzigi ezibadde zaggalwa ziggulewo ensi yaffe ebadde teyinaamu mugaso efuuke ey'omugaso mukama ekibi ekibadde ekisikire ekirondoola ensi yaffe mukama olwaleero tukyegaana tugiyimusa gy'oli taata naaza n'omusaayi gwo mukabirire mukama kabirira mukama ku lw'ensi yo kabirira mukama ku lw'abakama abo abadde bakola obubi oba bakola obulungi mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu ye Katonda asobola ye Katonda atali mwambeera ye Katonda awangula omubi naffe olwaleero tuyita omusaayi gwe gutunaaze tusobole okuwangula ebibadde bituwangula tusobole okuyita awabadde walema mu linnya lya Yesu empapula ezaagaana olwaleero mukama ku lw'abankuba kyeyo tukukoowoola tukuyita Yesu tukuyita omulungi yemerera ku lw'abankuba kyeyo yemerera Katonda wange olwaleero bw'oboggola kiki ekigaana porogoma ya Yuda tukuyita malayika Mikayiri tukoowoola jangu mu lutalo luno munnange ffe tetusobola kulwana watugamba tetulwana na mubiri tulwanira mwoyo mukama eyo yonna mukama taata bannayuganda gye babadde bateekebwa enkwe z'omubi sitaani endagaano ezaakolebwa ku lubereberye ti omunnayuganda alina kuyisibwa bubi tulina kuba baddu mukama nedda olwaleero mukama taata buli kyaffe ekibadde kyakwatibwa ensimbi zaffe gye zaakwatibwa amagenda gaffe gye gaakwatibwa olwaleero tufuluma mpambiza omubi sitaani muganda wange muyite mukabirire mugambe mukama olwaleero nfulumayo tuyite omuliro gw'eggulu yita omuliro gwokya ebyo ebikulondoola ebyo ebikukozesa mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu sitaani talina buyinza talina amagenda gaffe gayina kwata amagenda gaffe engendo zaffe mukama yazigamba tuziringisize ku ye ku lwabo abadde awaka naye nga bakyakwatiddwa empapula zaabwe ku lwabo abadde awaka naye nga bikyaliwo goziriini olwaleero tugaana omwoyo gw'omuliro gw'okulemererwa okukwata enguudo zaffe tuzikwasa omwoyo wa mukama engendo zaffe tuziyiringisiza ku gwe Katonda wange amagenda gaffe tugayiringisiza ku gwe mukama baba bali ku deportation mukama taata nga n'ekyokulya kyobula basobola banyogozebwa bonna balina embeera gye batulugunyizibwamu olwaleero tufulumayo kabirira mukama mugambo olwaleero nvaayo mu ekyo ekintu ekibadde kinondoola egagala otange entiisa egy'emyoyo gy'okumatiza egy'emyoyo gy'okutulugunyizibwa nga nebase n'ozuukuka ng'onnyogoga n'ozuukuka ng'oyokya n'ozuukuka nga totegeera ebikwata tiketi passport yo ebikwata buli kiba
ekibadde kikwata amagenda go, ebibadde biremesa okufuna visa, ekibadde biremesa okufuna obutuuze, olwaleero tubiteeka wansi w'endagaano y'omusaayi gwa Yesu. Tuyita omuliro gw'okwetoloola buli sekinnoomu Mukama, ebyo ebitulemesa okulaakulana, ebitulemesa okugenda maaso. Olwaleero ebimalamu sente zaffe vaayo, nga wootuuka okusindika sente wajjawo omubi sitaani valyo nebeera ng'egudde, buli simu nga waba nga sente tekyalimu valyo. Olwaleero tugaana endagaano ezo ezitugendererako nga zitugoberera okuva ku bika byaffe, okuva mu famire zaffe, okuva ku myoyo gy'ensi yaffe, ensi yaffe yonna yonna gyebadde yateekebwa. Olwaleero tugifulumyayo tuyita omuliro gw'eggulu, tuyita omuliro, ezo bakafaya ezikomawo nga tumaze okufuna ebyaffe, omubi n'abyerumbamu, omubi n'atumba. Mugambe Mukama olwaleero ekyambalo ekyo nkyeyambula mu linnya lya Yesu Kristo Mwana wa Katonda omulamu, ekibadde kyanneekwekamu, ekibadde kyagulumira mu nze, ekibadde kyakwata, otugambye Mukama okyamateeka nnya nti nno tukweta abakutunuulira abali naawe Mukama Taata, tugenda kuyitawo Mukama olwaleero Mukama Taata, tukowoola emirembe muffe egibadde gyakwatibwa omubi sitaani Mukama, ezeddu enkyamu ezitulombebwa, amalusu amabi, tugeegaana sitaani gy'obadde watuteeka. Amannya gaffe tugajjayo, ojjayo amannya g'omuganda wange, ojjayo amannya ga muganda wo, ojjayo amannya g'abaana bo, ojjayo amannya ga mwami wo, ojjayo amannya ga mukyala wo. Mugambo olwaleero nvaayo eyo gye naziikibwa, nvaayo eyo gye nakwatibwa, omubi sitaani nfuluma, amagenda gange gavaayo, obulamu bwange buvaayo, omwoyo gw'endwadde ogunnumba, ebyo ebindijja nga ndi mu nsonga n'embeera nga nnumizibwa. Olwaleero nteebwa mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. Emigongo egiruma giwona, abali ku oxygen bawona, abali nga balwadde Mukama, embuto eziruma ziwona, emigulu egiruma giwona. Mukama Taata babalwala ne bavunda engalo olwakuloola okuze Mukama, olwaleero yegwe Mukama eyawonya omusajja ebigenge, tukuyita owonye ebigenge bya kulolokuse, tukuyita owonye ebigenge bya siriimu, tukuyita owonye ebigenge by'omugongo, ebigenge by'obutaagalwa, obujja obukyaye obwatwambazibwa Mukama. Olwaleero wetubeera ffe tuvumaganya, ffe tutambula nga tetuwagalwa, ffe tukyayibwa. Olwaleero tubigaana, byonna tubigaana, tubifulumya amagenda gaffe, tufulumya buli ekibadde mu bulamu waffe, emyoyo gy'endwadde fuluma, emyoyo gy'obusungu fuluma, emyoyo gy'obutwe fuluma, emyoyo gyakwata amagenda gaffe fuluma. Toyina buyinza ku Mwana wa Katonda, tuyina omusajja Yesu agenda tulwanira, yatulwanira entalo Mukama Taata n'awangula amagombe, ekisumuluzo kiri ku bibegabega byaffe. Olwaleero tuggula buli luggi muganda wange, olwaleero kali tuggula buli luggi olubadde lwaggalwa omubi sitaani. Yita Mukama omwoyo omutukuvu Yesu, tuggulawo buli luggi, buli musanvu Mukama ogubadde gwatuteekebwawo guseeteezebwa, ogwateekebwa mu nsi yaffe guseeteezebwa. Tuyita emirembe era essanyu mu baana ba Katonda, tuyita obugagga obw'ensikirano obuva gy'oli, ebibadde bitulumba, ebibadde bitukwata. Olwaleero tubotola ekikweno ekibadde kitutambulirako, emyoyo gy'amalala egibadde gitufuga, emyoyo gy'okulemererwa egibadde gitufuga. Olwaleero tuwangula n'omusaayi gw'omwana gw'endiga. Weebale Yesu, weebale Kabaka wa bakabaka, tunaaba n'omusaayi gwo, naaba eggwanga lyaffe tulinaasa n'omusaayi. Abadde watulaga balwadde, abadde watulaga zibo, ebirwadde by'emitima, ebirwadde by'emigongo, ebirwadde by'ebifuba, wonna ebibadde byatula, tunaaba n'omusaayi. Naaba yita omusaayi gwa Yesu gutunaazeeko ebyo byonna ebikwena ebibadde bitutambulirako, egyo emyoyo gy'obutafumbirwa, emyoyo gy'okubanga gwobeera n'omwami ate n'awasa omulala, emyoyo gy'okubanga nti noobeera ozunga wano ne wali, totuula tosiitira wamu. Gyonna olwaleero tunaaba n'omusaayi, tunaaba. Ezo zonna
paka fire zikomawo mukama ffe tunaaba twekweka mu ndagaano y'omusaayi gwa Yesu. Webale Yesu, webale kabaka w'abakabaka, webale omusumba omulungi, webale ekikolo kya Yesu. Tata tujja mu maaso go nga twewonga wansi w'endagaano y'omusaayi gwa Yesu. Tuyita omuliro gw'eggulu okutwetooloola, tuliika malayika zo gy'emyoyo gye tutuma, tujye tuma okugyayo buli kyaffe kyonna kyonna ekibadde kyawambibwa mu bisitaani. Tuyita emirembe mu linnya lya Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Webale Yesu, webale kabaka w'abakabaka, webale omusumba omulungi. Otugambe mujjanga gyendi musabenga bwe muti nti kitaffe ali mu ggulu, erinnya lye litukuzibwe, obwakabaka obujje, byagala bikole mu nsi bw'ayagala mu ggulu. Tuwemerera ffe ya leero, tusonyiwe okwonoona kwaffe, naffe tusonyiwe twonona, totutwala mu kkemewo naye tulokole eri omubi, kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa byonna bibyo emirembe n'emirembe. Amiina. Tata obwakabaka bwo butukule mbeere mu buli kye tukola, obwakabaka bwo butumazeeko omwaka omujja mu bulungi, emyoyo gy'okufa gyonna egibadde gifuga mu ffe, leka obwakabaka bwo bwe bufuga obulamu obujja butufugiremu, amagenda gaffe tugakwasa ggwe, omwaka omujja tuguyiringisiza kwoli kuggwe Mukama Taata. Byonna ebibadde birimu Mukama tusookeyo olongoose amagenda gaffe n'amanda gaffe mu linnya lya Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Tuyimusa buli omu n'ebyakola, puroguramu ze zonna zatambuza Mukama gwe beera omusaale mu linnya lya Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okusa ekimwe eky'omwoyo omutuukirivu beere naffe ffenna n'eri abooluganda lwonna emirembe egitaggwaawo. Amiina era amiina. Webale Yesu, webale kabaka w'abakabaka. Abooluganda Mukama yeebaza, twebaza Mukama ku lw'akaseera kano. Tukkiriza nti nno ennaku zino 5 waliwo enjawulo, waliwo ekyamaanyi ekikyusiddwamu mu linnya lya Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Olunaku olw'enkya tugenda kwebaza, munneegatteko twebaze Mukama ku lw'ensonga lwaki ayimiridde wamu naffe zino ennaku 6 nga ziggwako enkya. Tubeere wamu twebaze Mukama nga we watandika era tumalirize ffenna mu linnya lya Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Mbaagala nnyo naye nga Yesu yasinga okutwagala ekyenkanyi. Teweerabira mukwano gwange, teweerabira muganda wange okusubscribinga kaawo, okulayikinga, okukomentinga mu linnya lya Yesu Kristo. Oyinza okuba olina ekyoyagala tusabire ng'okiwuliddeko ng'abaana bangi kye bayitamu, mukwano teekayo ka komenti awo, era olunaku olw'enkeera tuba tujja genda mu maaso n'ekyo tukisabire mu linnya lya Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Mbaagala nnyo naye nga Yesu Kristo yasinga okutwagala. Mwebale kulaba, mwebale twegatta ffenna ne tukaabirira Mukama ku lw'abaganda baffe, ku lw'abannyinaffe. Manyi Mukama akozeewo enjawulo, manyi akozeewo ebyekisa. Tuyimuse okukkiriza kwaffe era tumwebaze olunaku olw'enkya. Shalom, shalom, shalom. Don't forget to subscribe. Shalom, shalom, shalom.